Enyo kuva mukumulamu okwo tukyali ku nsonga y'essaza eri Kasana Luweero nga lijjaguza okuweza emyaka 25 bukyanga ligunjibwawo. Twayogeddeko ku bigo. Ebigo bino biri bimeka? Ebigo ebyaliwo nga tutandika essaza byali 10. Okay. We basalirawo essaza eryo Kasana Luweero efuuka essaza. Era bye bino. Nandere. Yejjajja. Owebigo byonna. Owebigo byonna. Wa mwaka kyoyo. 1899. Kali ne kuddako mulajje. Waliwo omukulajje okujjako wano ndowooza n'abanga atuwayo naye ku byafaayo. Yava. Mulajje. Mulajje. 1914. Okay. Waliwo kijaguzo. Kijaguzo 1903. Okay. Nyinza obuteeka kasamwaka naye kijaguzo yaddako. Kali we kwavaako kijaguzo ne kuddako nakasongola eri mu Buluuli. Nakasongola naye bwavaako ne kuddako Kasaala kiri wano kumpi n'essaza era mwe mwava ekisomesa kino awali cathedral eno kyali kye Kasaala. Awo tuvaawo ne tugenda ekatikamu. Tuve ekatikamu ne tugenda e Natyole. Tuve Natyole ne tugenda e Namaliga. Namaliga Nakaseke. Nakaseke Kikyusa. Kikyusa ina enkizo ey'amaanyi kuba naye yakajaguza emyaka 25. Parish eyo efuuka parish mu 1996. Amangu dange efuuse parish wayita ndowooza emyezi 2 oba 3 papa n'alangirira nti ne Kasana Luweero lifuuse essaza ery'etongodde. Kaakati parish eyo eyina enkizo ti nayo kumpi ejaguliza wamu yekola akasiki. Era bamaze bo okujaguza emyaka 25. Bebakola akasiki ka wano. Kati ate essaza lino lina era ekyenkizo ekirala naddala ku kereziya eri wano. Oba mwagirabyeko oba munaagiraba. Kereziya eno abatulaba kereziya eno yakyewuunyo. Amangu ddala nga tumaze okufuna essaza kyali kisomesa ekigwa mu Kasaala parish nga mbabuulidde. Olunaku lwe batongoza omwepisikoopi lwe yafuuka parish. Omwepisikoopi omugenzi Dr. Cyprian. Dr. Cyprian lwe yafuuka parish. Era ku lunaku olwo ekibadde ekisomesa kifuuse parish ate ekibadde ekyali parish ne kifuuka ekitebe ekikulu eky'essaza ly'e Kasana Luweero. Atulaba kyewuunyisa era kyewuunya olwali okumala okukola omukolo ogw'okutuuza ogw'okutukuza omwepisikoopi ali ne bamutwala mu cathedral ne bamutuuza. Ekyo nno ffe kyatwewuunyisa nnyo abali tebabitegeera. Tukati nedda kano akasomesa akabadde wano kakati ate kati ke kafuuse ekyo nga kintu kikyuse. Mu dakiika ezawera essaawa tezawera na 3 nga wabadde sabu parish batandise kuyitawo saza dayosese yetongodde ate eribadde essaza kifuuza kitebe eky'omwepisikoopi wanaatuulanga akulamula essaza lino. Okay. Twogere ku districts eziri mu ssaza lino. Tulina districts 3 eza gavumenti. Naye waliwo n'abalala ebifo ebimu ababiyita district naye eza gavumenti ziri 3. Tulina district y'e Luweero. Mu budde obwo yali etwala district zino zonna endala era nga yo ekolebwa amasaza 2 mu budde obwo. Essaza erya Bulemeezi ate n'essaza erya Buluuli. Naye amangu ddala waayita akabanga era mu mwaka si mingi nnyo ate Buluuli kaakati gye tuyita Nakasongola neefuulibwa district. Ezo ne ziba 2. Ate twayita bbanga ddene Nakaseke nayo kiri mu Bulemeezi era nakyo ne kifuuka district. Kati essaza lino ery'e Kasana Luweero litwalibwa litwala districts 3. Okay. Katono nnyo twogereko ku bakulembeze oboolyawo abagundiivu bosobola okujjukirako abayise wano. Abakulembeze abayise wano njagala okusooka n'okwebaza bakadde baffe bano. Njagala nnyo okwebaza mukadde waffe Reverend Father Joseph Nsereko. Mu budde obwo yali bwana mukulu w'e Mulajje
oluvannyuma yafuuka pastor coordinator nga tumaze okufuna essaza ye yali mu mulimu gw'okuteekateeka essaza lino okufuulibwa okutongozebwa alina okutuuza omwepisikoopi yakola nnyo twagala okumwebaza yakola nnyo ate era njagala n'okwebaza kubanga we yali mu process eyo yafubanga bw'asobola okulaba ng'obukulembeze bwonna bwonna omwepisikoopi agenda okutuuzibwa mu ssaza nga weebuli bakulembeze benzijukira obulungi era basinza kwerabira kwogerako mwe mwali mwami Peter Seruwombwe omusirikale wa Paapa amangu ddala nga tufunye essaza omwepisikoopi Paapa alirangiridde bamulonda okubeera Ssaabakristu w'essaza lino erya Kasana Luweero. Sinza kwerabira muganda wange Vincent Sali Mugerwa kati mugenzi yafa kama yamuyita eyali ssaabasomesa waffe ate n'olunga nze mukwatira ekkalaamu nga ye ssaabasomesa nga tenga nze mukwatira ekkalaamu nze muwandiisi we awamu naye lisinza kwerabira mwami Deewo Nsereko eyali omuwanika Deewo Nsereko yali RDC yali chairman LC5 wane Luweero ate nafuulibwa RDC oluvannyuma naye tusobola kumwerabira n'abalala bangi betutasobola kumalayo kumenya olw'obudde mutuwadde butono singa mubadde mutuwadde obudde nga buwerako twali badde tubawa ne muwulira buli omu nga alina kyakoze tweyanza sebo tweyanza mubuufu obwo negatiddwako Father John Mary Muzeyi Mpoza era nga tukyali ku nsonga ez'emyaka 25 ez'essaza lino ery'e Kasana Luweero. Father, nsanyusa okukulaba. Wamunaye nnyabo nsanyusa okukulaba. Osiibye otya taata? Bulungi nnyabo. Osiibye otya? Ndi bulungi. Obufaatha obufuna ddi? Obuwa Father nabufuna nga 3 Julayi 1994 mu parish y'e Muragi eri mu ssaza lino. Gwe babadde boogerako? Ennyabo. Kusomoozebwa ki okuli awo kuba nsuubira nti oba oli awo mwatandika bangi mu lugendo olwo naye ne kuvaako abalala bangi ne musigala batono. Mwasigala bameka? Ffe bannaabe natandika nabo twasigala 5. Mwatandika bameka? Ze twali 10 ng'enswanjere. Ne musigala bameka? 5. Kiki ekyasuula abalala? Mu kusoma kuno okuteekateeka okufuna obwa Father waliwo ebintu nga 3 ebitunuulira. Batunuulira eddiini, okukkiriza okukwo kwolina kuba n'okwa family mwova ne batunuulira empisa zo human virtues ate ne batunuulira n'oludda olw'amagezi. Kati bwe tubeera mu seminaariyo ku ludda olw'amagezi tusoma ne tusoma naye kati twabeera nga tulina ttaamu 3 kati nga bw'ogwa 2 nga bakusiibula bw'ogwa 2 nga bakusiibula ate waliwo abaagendera mu mbeera eyo ey'ebyokusoma nwabaawo abamu ng'atuuka nga twali bato tugenda atukula oli neyeesalirawo naga bino mbikoze eki mbikooye. Ffenna eno tulowooza nti bawala abo babakyala be basinga okusuula abantu abadde n'ebigendero by'okufuuka bafaada. Bwe kiri? Si bwe kiri kuba nkugambye nti emisomo giremesa kati n'okukkiriza oli n'awulira nga embeera ayagala mbeera ki ndala ate n'endala empisa z'omuntu. Kati nkuwa ekyokulabirako zijjukira edda mu seminaariyo rekita twali Kisubi. Rekita yali ayogera tuli mu rectors talk kati omuyizi yali anyumya ne munne rekita n'akola statement kati oli yali anyumya ne munne naga no mukasiise gonna no neevaayo ng'alinga alabika agambye rekita ebyo byoga no era bamusibirako ne bamusiibula. Kati embeera ezo zigenda bwe zityo nga byonna ebyo bagenda babikola ki babitunuulira ogenda okulaba mugenda mukendeera. Ate oyogedde ku kyamaka omuntu mwava galina kubanga gankola ki?
amaka omuntu gwava galina okubeera amaka ag'obuvunaanyizibwa ganaddala bafumbo baki bagatte bampeta ate nga bawa ekyokulabirako ekirungi mu bantu ne bagamba nti ago amaka ddala gandibadde gakwana okuvaamu faatha. Ekitegeeza nti ne bw'oba mulungi otya nga amagezi olina ng'empisa olina nga n'okwagala olina n'ebiringa ebyo ng'eka gyenva maama ne taata si bagatte obufaatha buba bunnemye. Buba bukulemye kati onooba ogatta abaala ng'ate mmwe muli mu mbeera ndala nga taata alina abakazi 3 maama ayinza okuba nga abasajja awezeza 5 kati olaba nti naawe bw'oba ofuuse faatha okaluubirirwa nga mwenna abaana mukuŋŋaanya muli baana bamaama 5 obaga bannange mwagalane mugattibwe obufumbo kinsonga nkulu oba moral authority eba ekoze eki eba efudde. Awo wennyini ku nsonga y'abafaatha wano nga mugenda okufuna obufaatha ono kigambibwa nti nga tonnabufuna osooka kuddakoka n'otereeza ebyekika n'olyoka ojja otukuzibwa oba oli awo okufuuka faatha bwe kiri si bwe kiri mu mboozi ezitambula ebyo bambiyise biboozibozi naye nga embeera ebeerawo yeyo nti nagino gibeeranga emisomo oli gyamaliriza ng'ateekebwateekebwa ne bamuwaayo akadde okolaki okuddako eka okuwummulako ate bwe tuba tugenda kuba n'emikolo egyo oba kufuuka mudyakoni oba faatha famire yo nayo yeetaba munki mu nteekateeka kati okugeza bw'oba ogenda okufuna obwa faatha abafamire yo babaayo kuki ku mukolo ogwo ate tubadde n'enkola nga enkeera ng'ofunye obwa faatha osoma ekitambiro kya misa mu maka g'abaki g'abazadde bo kati kiba kitya nga ogize tozeekuka tomanyi ki kwegeyaamu nga famire tukoze tutya ate ng'era aluusi amaka gaffe agasinga tegaba gabagagga nnyo mutuula nga tukole twetwetu omukolo gusobole okukola guweesa ekitiibwa naye abo abamu balowooza nti kiki batereza byakika ebyo biboozibozi ekitegeeza nti singa mbanva mu famire nga 2 bye twannyonnyodde nga kituufu nsaanidde naye ng'eka waliyo essabo tofuuka mu faatha era oba oli bweru wa kukkiriza ebeera mbeera ya kyesittazo kati gwobeere ng'oweereza mu kereziya awaka nga ate waliwo we basamirira kiba kikontana n'ebyo bye waluubirira. Faatha nali ndabyeko bafaatha nga bafuusa abasika tugambe nti oba oli awo ekereziya katolika tegira nnyo nsonga ya buwangwa tegisuula ttale kati okusika kuno kereziya erina byeyalaba nga tebiriimu ki sitaani kati nga nkuwa ekyokulabirako mu mbeera zino ezaffe eza bulijjo abantu baali bafunye ekirowoozo nti olubugo sitaani naye olubugo ng'olubugo terulina kiki kibi kyonna kuba bajjajjaffe lwabeeranga lugoye lwe bakola ki lwe bambala kati olubugo terulina musango terulina kibi giringa oli bwayinza okugamba nti olubugo n'olukozesa okubikka abaana olubugo osobola oddukolamu olugoye osobola oddukolamu n'ekyazibo ekitambiro kya misa kyoyambala ng'osoma ki misa olubugo ng'olubugo teruliimu ki sitaani pozi abamu okubeera nti babadde balukozesa ogenda eri mu kusamira nga bakozesa mbugo oba okusiba abalongo babasiba mu bubugo kati embeera eyo n'ebeera bwetyo naye kati n'okwabya olumbe badde nga waliwo abamu abakiteekamu nti kiki kikyamu kasita kibeera nga tekiteeteddwamu byawongo nakulaba nti basinza sitaani era ne mu ekereziya tulina akatabo akalambika okukola ki okwabya olumbe okumala abalongo ffe ng'ekereziya tetubikiririzaamu kubanga ebyokumala abalongo zisobola byogeera ku mukutu wano ate ebyo abalongo ekereziya bakola etya ekereziya abalongo tugamba bweza bwa Katonda
si mukasa yakoze eki yatuwadde abalongo. Era abalongo abo bwe tuba tubafunye tubateeka mikono gya Katonda nga bafuna esakramento lyaki ly'abatiisimu ne bafuuka abaana ba Katonda ne bafuuka abaana baki ab'ekereziya. Ngenda kuwummulamu nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tova. Connect bro bano bemanya bakira